President Yoweri Kaguta Museveni asabye bannasayansi ba kuno okusooka essira okulissa ku ky'okukola eddagala eritangira omuntu okufuna akawuka akaleeta mukenenya ng'okusaba kuno akukoledde ku mukolo gw'okujaguza emyaka 3 bukya kitongole ekinoonyereza ku buko obw'enjawulo ekya Joint Clinical Research Center kitandikibwawo ng'emikolo gino giyindidde ku kitebe ky'ekitongole kino ekisangibwa e Lwaki ku luguudo oludda Entebbe. President Museveni yeewunyizza okuba nti bannasayansi bano n'okutuusa kati tebannavaayo na ddagala lino so nga kino kyakkiriziganyizibwako dda bwe baali mu Italy ng'abajjukiza ku mulimu gwa vaccines ekika kino mu kugonjoola ebizibu n'anokolayo namusuna eyatta abantu mu 1993 kyokka vaccine we yakolebwa n'abula ng'asabye bannasayansi okuzuukuka bakole ku bizibu ebiruma bannayuganda mu kifo ky'okubirekera abalala babibakolereko. The scientists, especially our own scientists, to wake up and deal with these problems instead of just sitting and waiting for others to do the work. Ku mukolo gwe gumu President Museveni aguddewo ekifo abasawo mwe bagenda okusinziira okukola ku ndwadde ezekuusa ku busomi mu magumba n'asimba n'ejjinja wamu n'okukakasa pulaani y'okuzimba ekifo omugenda okukuŋŋaanyizibwanga n'okukyusanga obutoffaali bw'omubiri gw'omuntu era ng'ali mu kayofebe wakumatiza bannaddiini nti omuntu bw'akyusa obutaffaali bw'omubiri aba tayingiridde emirimu gya Katonda. Asimye abanywanyi b'omukaga abakolera wamu n'ekitongole kya Joint Clinical Research Center okulaba nga batumbula okunoonyereza kw'ossa n'ebitongole okuli ekya United States Agency for International Development oba kiyite USAID, United States President's Emergency Plan for AIDS Relief, Center for Disease Control and Prevention wamu n'ebirala. For the bone marrow transplant center which we have just opened here. Oluvannyuma President asiimye yali Ssaabaminisita w'eggwanga lino Right Honourable Amama Mbabazi eyali omumyuka wa Ssaabalamuzi His Lordship Stephen Kavuma, Dr. Crispus Kiyonga, Justice Epelu Opio, Ben Luwumu n'abalala olw'emirimu gye bakoze mu kitongole kino. Ye Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng asimye President olw'okukulemberamu kayofebe okulwanyisa mukenenya wano mu ggwanga ng'okuyita mu bukulembeze bwe obulungi obubaka obulambika abantu ku ngeri y'okwewalamu n'okulwanyisa ekirwadde kino bwatandikibwawo amangu ddala nga bwakazuulwa wano n'amusima n'olw'okutandikayo ekitongole ekya Joint Clinical Research Center mu mwaka ogwali 1992 Sirimu we yeefuuliramu koko. The Joint Clinical Research Center has made significant contribution on each step of the journey towards ending HIV/AIDS as a public health threat, and we expect it to make a significant contribution in the last mile of this journey in ending AIDS by 2030. Professor Charles Bingira nga ssentebe w'akakiiko akaddukanya ekitongole kino asimye President olw'okuyimirira ku magulu ge ku nsonga y'okulwanyisa mukenenya ng'abantu bangi baafanga olw'obutaba na ssuubi mu biseera obulwadde buno nga bwakajja. I've been involved in and the results or what has come out of those researches has been used to improve HIV care and treatment world over. Ate ye ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Sisi Kityo agamba nti kikoze kinene mu kulwanyisa mukenenya kati ekyasooka okukwata omumuli ogw'okukozesa eddagala erimuweweezaako mu bitundu ebya Saharan Africa era nga kyekyasooka okuyingiza eddagala lya siriimu okuva mu ggwanga lya Buyindi. SRC conducted the first HIV vaccine trial in Sub-Saharan Africa to prevent and treat HIV. JCRC conducted the first research project using antiretroviral drugs in Sub-Saharan Africa. JCRC is now leading the first study in Africa across Kenya, Uganda, South Africa, 8 sites. We are evaluating new HIV drugs which are given as injections every 2 months instead of taking pills every day. Nzaneti na matovu, Lwaki TV, Agale.